Kwata obulaga ate obukwatamu yanguwa oludde okola ki? Genda tambula genda. Tiba nayo akadaama bano. Okyakola wokya. Kakati mukwano najjuuko mugambi. Kitaata w'abaana bange alabirira bulungi abaana bange. Siri wiringi nze kulya busente bwe yabuyita na busente bwe kuba kati alabika atuwa nnyo. Baba akutumye nga mbega ddayo omugambe taata w'abaana bange abalabirira bulungi. Owulidde maama wange onoobyogera onyamba n'obimugamba kuba tanneesize yeesize ggwe omugwira nja kuyita mugwira genda mu buwalabu kukuuta toyi z'abawalabu abo ate sirigendayo nze ndi mukazi muki mukozi bw'oba omugamba nze nkutumye nze muganda we Harriet nze nkutumye kyonna kye wakola omwana wa muganda we kikulu kubanga sikutegedde naye ate tebikomye leero nja kudda. Tambula onviire tambula omwana muganda wange ki? Tambula ogende genda todda mu maka gange. Todda sibeetaaga todda wano ojja kukomawo. Nyondo Media. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwaba tasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Banaye amanya nze Nyondo Whitney balamusizaako nnyo. Kaakati olunaku olwaleero ndi eno ku kyalo bakiyita Namulanda. Nina ensonga ezindeeseeyo. Asinaba nnyonnyola nsonga banaye tulina ekizigo ekirungi ekya Nyondo Gleam. Ekizigo eky'abakyala, abaami n'abaana. Ng'ovudde ku kizigo kyaffe tulina amataka mu bitundu eby'enjawulo ku Masaka Road kwe gali nnyo n'amayumba agawedde ku Nyondo Estate Experts. Then netubala ne Nyondo Skilling School. Bannange tutendeka abaana okuva ku baana abato okutuukira ddala ku bantu abakulu. Tubatendeka products zaffe za Nyondo Gleam nga liquid soap, shampoo, jiki n'ebirala bingi nnyo. Banaye mutwesigisa abaana bammwe nammwe abantu abakulu mujje muyige tubayigiriza ddala bulungi era tubaaniriza bulungi. Tulina ebisulo n'agala okuva ewaka nga ajja n'addayo nakyo tukikolera ddala. Kakati bannange nina omulimu gwe bantumyeko olunaku olwaleero Rosette yantumye. Ate mukuntuma ffe sola kukola ki kugaana. Kakati ndi ku kyalo bakiyita Namulanda. Bakiyita Namulanda. Waliwo omuwala eyantumye ku nsonga y'omwana we. Omuwala we bamuyita Najjuuko. Omuwala oyo Najjuuko atugamba nti alina omwana we yagenda ku kyeyo Kadaama ali mu kiyumba bambi akola. Agamba alina omwana we yamulekera sister we omukulu. Naye mbukitutte ebbanga omwana we tamuwuliza ali myezi nga 7 omwana we nga tamuwuliza. Kakati ali mu kutya kungi yeebuuza omwana we kye kyamutuukako gy'ali. Sister we buli lwamubuuza ku mwana we yeebuzaabuza. Abeera mu kumugamba birala buli lwamubuuza ku mwana ng'amuzza mu birala. N'angamba ali mu bweraliikirivu bungi olw'ensonga nti yafiirwako kitaawe ku kyeyo kye yasooka ogenda okkuba. Bwe yafiirwa taata we tebaamunyega baasirika.
najja yagenda okukomawo okuddanga ekyo gundi ye contract ye weddeko yagenda okusanga taata we munange mugenzi yafa naye tebaamunyega kati kyekimuletedde okubanga muli awulira tabitegeera sister we buli lwamubuuza ku mwana we munange tamunyega amuza mu bintu birala nnyo kati n'atuukirira Rosette n'amugamba amuyambe nzijeyo eno ku kyalo kyabwe noonye ku sister we tulabe omwana we gyali sister yamuteeka luddawa gyali oba yafa nga bamulimbye nga kale nga bamutwalidde mu mbeera gye bamutwaliramu nga taata we bwe yafiira kuba tebaamunyega so bannange katutuukeyo okwo tulabe tubuuze ku mwana tulabe munange oba gyali so bannange ekirungi kya byonna ekitundu kyo kituuseeko era n'amaka ngalengeddeko ew'omukyala naye bannange si kirungi muntu kufiirwa muntu ng'oli bweru kale ne waba ofiiriddwa omuntu wo ng'oli wano waka si kirungi naye tekiruma nnyo ng'oli bweru atomanyi kikigenda mu maaso soka tutuukewo omukyala tulabe oba waali kale nnyabo nange obbasanga neyanziza nnyo kale nnyabo nange nsanso obbasanga era dde nnyabo bulungi nsiiba mutya eno kale mukwano nawe gyebaliko kakati ddiya nina emboozi njagala tunyumyemuuko naawe naye nga ebigambo bye tubiwulira kakuteekeko kano tekayinaako buzibu tekayina buzibu tekankuba bbomu ate kabaluka wangi nnyabo mane mugyebaleko eno kale nnyabo naye mugyebaleko kale nnyabo obulamu bulungi nnyo obulamu bulungi bulungiko nnyabo nnyo obadde onjagalamu maama badde nkwagalamuuko katono banaye akasana kasana kaaka enkuba egaanye enkuba yeegaanye buli wamu munnaye naye weetuli mpola mpola ennyabo abaana bali batya abaana gye bali balungi mpozi mmweyo naffe gyetuli ndowooza kati weewuunya tondabanga era sikulabangako kati nnoonya kigambo kyo naye nze kakasa wandabako luddawo oba maama wandabakola kuba tonzijjukira bujjukizi asikujjukira bujjukizi biseera byemabega nze nali nkulabyeko era nkujjukira era gonzijjukira ddala bulungi kansooke mpumulemu ne byenkola sooke twejjukanye bulungi nkuze nkujjukira biseera byemabega nali nga nsomero eno owa masomero nga mangi ssomero lya gavumenti eriri wali waggulu wali kuba ndyerabidde bali baliyita linnya ki tulina amasomero mangi eriri waggulu wali nkozi baliyita ate abaana abato kati mwe mubeera mutegeera abantu abakulu oba baganda baffe mba musobola obbategeera naye ate ffe tuba tusobola bbategeera kubanga ffe ebiseera ebyo nasomeranga eno nali nsoma ne muto oba muyita Najjuuko nali nga nsoma ne Najjuuko naye ebiseera ebyo nali nga nsoma P1 naye gwe nakulabanga akusomanga ne Najjuuko bwe twabeeranga ne Najjuuko wano ne tutyo mpola mpola naye Najjuuko takyaliwo bambi anti munnange nali njaawo ku TikTok ng'ate simugwako nga mmugwako
nga mu inboxing nga mubuuzaako ng'olyota mwana gwe waddawa manye omwana oyo takyukanga era ng'edda bwe yafaanana era kati bw'ali era bw'ali takyuka muganda wange oyo kaakati nga musaba kanamba ke kuba mbadde bambi ndudde okumulaba ne muwuliza nga musabako kanamba ke nga mubuuza oli luddawa tuufu yaŋŋamba ali bweru era gye yagenda ali bweru mu Bawalabu gye yagenda kati nga mubuuzaako awo nga tumanyagana ki ekiriwo okola biki kino nakiri nga tunyumyamu ng'abantu nga nnyinyonnyolamu ko obulamu bwe butambudde nange nga mubulyamuko ku bwange nga ngamba n'okuŋŋamba mbu kyazaala kyazaala bambi bbebi waakyo kimundekera wano bambi ekigenda kiyiye ku ssente nga omanyi era obulamu bw'ensi eno bambi yangamba yazaala akaana kawala era weekali kawala ekali yakandekera nze nkalabirira bambi neewunya nnyo nempulira essanyu kubanga nze mbadde sinaba kuzaala olinda ki mwana wabaana balinaku zino sinaba kuzaala baganda bange mugire muzaale tukole ssente ndi mu nteekateeka omanye okuzaala kuno okulaba si kwangu kusaana nga weetegeseemu ekyamazima naŋŋamba mbu muzeeyi yafa nga kitalo munange ebitalo muzeeyi yafa munaye tusigala nga twerabirira twerabirira twefaako naye bwe bityo bazadde bwe bagenda mwe musigalawo kyekyamazima nga kibi mbu yafa ng'akyali ali ku kyeyo bwe yagenda bityo okudda nga muzeeyi yafa teyamanya nakumanya bwe bityo era nga bw'obimanyi munnange omwana omulaba agenza okuyiiya akasente mba temulina kyakkola munnange kyali kibi muzeeyi yaffe yatufaako naye ate bambi yaŋŋambye mbu temwamugamba muzeeyi oyo naye ze twamugamba kati ebiseera ebyo yali yakagenda ebbanga si ddene nnyo ate tusobola mumugamba ekyamazima yo tetusobola mumugamba era twasirika obimanyi bwe mugenda eyo okukola kuba ne bakama bammwe ate tobasobola bakkiriza kwanguwa kudda kati ate n'ekirala omuntu alwalirayo n'olwala obulwadde nga weekanze nga muzeeyi waakoze n'okubwa puresha kati ne tusirika naye nga yakimanyako oluvannyuma ennyo mpolampola ndooza kube kwe kukugamba bambi era yakinyinyonyoddemu nkaawo naŋŋamba yayisibwa bubi naye naye netumugumye ate munange tumugamba bw'okitunulamu mwali batuufu kuba abaana abo olaba babeera n'emirimu egy'okukola mingi ate bakama baabwe babi baba nga bakambwe bw'okiwulira kati bakama baabwe tebafaayo oba ofiiriddwa era olwawo nnyo okusanga mukamawo abo Abawalabu kizibu nnyo okusanga nga ategedde nti omwana afiiriddwa n'amukwatibwako ennaku namuga bwe bawummulayo olunaku kiba kizibu era kati bw'okimukubako nti muzeeyi yafa n'akyankalana era tetwatawaana tugamba tumuleke omwana ono nga sirisi oba osinga kuba bakama be tetubamanyi nti oba ali bw'ati ne tusirika mu mpolampola naye nga gyali nangambye gyali mulungi nga gyali bwe yaŋŋamba bw'atyo nti alinayo akaana ke ate nange sizaalangako kati nenfuna muli oba ng'ayite maddu neŋŋamba kazije ndabe kaana ka mukwano gwange ojja olabe kaana ka mukwano nzije nkalabeko kati gojja nga mukwano gwe nga mukwano gwe kati bwe yangambye nti alinayo akaana ke ate naŋŋamba kali eno nandagirira kati neŋŋamba owange omanyi abaana bansanyusa nnyo nga kanzije nkalabeko kamufaanana nzije ojja okalabeko naye bambi kakyebase kaana ke bambi keebase kakyebase alisagala kazuukusa oba onodda ntaagala kazuukusa akaana ako bambi kalekayo mubuliri bwako ne kabeera bikazuukukira kinkoze bubi nvudde wala ovudde wala kati sisobola ayinza zuukasanga mmeka ng'oyagadde nnyo mulaba naye ajja kuzuukuka ojja kujja tofaayo ebikwano bambi mukwano gwe naye kyofaayo ojja kudda
ja ku mwana. Nze kumulabako. We bali kujja kumulabako. Maama tabajja okulaba ku bagenyi, akaveera kaliwa. Maama wange azze okulaba ku mwana. Badde nsose nze mulabeko. Oluvannyuma nadda nga neetisse. Ate nga weetisse. Kama wange akutumye oba ayinza okuba nga akuntumidde ajja alaba omwana bw'afaanana nga naawe ofuuse wa Luganda eyo gy'oli oba muzze kumbega. Nedda. Ayinza okuba nga azze kubegebwa simanyi gwefudde mukwano gwe kubona okumanya sikumanyi gungambye nkumanyi. Kumanyi kuva amabega nga tukyali bato. Naye nga tantumye just we yangambye nti alinayo omwana. Nange ne mubuuza ali ludda wa. N'akulagirira ewange. Naye nga si yantumye kubanga nze kitutte ebbanga nga njogeddeko naye kitutte ndowooza wiikisi ziringa 3. Nga njogeddeko naye kati mba tutayita mulingamba owange kanti kirowoozi ki omwana mulabeko. Amanyi abantu bazibu. Abantu bazibu. Bw'alaba omwana w'omuntu nga bamulabirira nga jjajja yeekiikawo. Tekigaana kubiri nsobola okukolako ekimu. Kuba ne mukuwa n'ogenda naye najjuka n'asobola okuba nga amuwuliza eyo. Sisita tonga okitutte ate wala. Sikitwala wala, sikitwala wala. Manyi abantu ba leero kati bakyesigibwa. Kati omwana yeebase ojja kudda olulala omulabe. Naye tokitwala bubi kuba mbadde sizze gamba nti mutwale naye olabika onfunyemu bubi. Wandizze kumbuuzaako bubuuza n'oyokka odda olunaku olulala okulaba ku mwana. Wate wandituukidde mu mwana ng'ozze mulabako nti nzze kulaba ku mwana wa Najjuuko. Nedda maama, abakazi ba leero kati bazibu. Sobola kuddira mwana oyo ne mukuwa. Eza gwozzaayo ekifaananyi eri n'omugamba muganda wo ng'omwana amulabirira bubi nnyinza omukuwa ne muweta mwenna. Nedda. Naye yeebase munnange ojja kudda olulala. Kyalina mu kaakadde eno siri ku bwangu nnyo. Alaba bwe mulindamuko. Omulindemu azuukuke maama. Olindemu omwana Najjuuko azuukuke. Nolowooza agenda kuzuukuka kati. Naye munnange nkubuulire nno munnange. Mwana wa Jjuuko omulabirira bulungi talinaako wadde akamogo. Talinaako wadde nze taata ne maama baatuzaala. Kati nze ndabirira bulungi omwana ne oba mukuwe twesige ggwe bw'omutwale. Naye yangambye omulabirira bulungi. Talina kyayogera kibi nti oba omulabirira bubi. Kale yanyiza bunyezi ku kyamwana. Omwana wange gy'ali ne ngamba nze ngendeyo omulabeko. Kumulabako bulabi. Manyi bambega temutandikira wala. Bambega mujja mpola mpola nga mwegonza. Ne mwegonza. Kumbe nga muba mumanyi n'ekigendererwa kyammwe. Kati muganda wange, maama wange, mukwano gwange, Najjuuko ali Bulaaya. Yoba omusanga e Dubai gye ŋŋamba. Eyo mu bantu bammwe eyo gye bagenda okukola eyo. Kozi bayitayo batya kozi gyewaŋŋambye? Ali Abu Dhabi. Eyo Abu Dhabi. Eyo kati Najjuuko oyo naye bamina obusente bwe bwabuweereza bwonna tubumuwa omwana. Tetulina wadde naako ketulyako. Oba mmeka yagambye aweereza mmeka? Agambye aweerezaayo mmeka? Teyangambye kale ku kya ssente nti kya ssente aweereza. Tetulina kitwagenzeeko nnyo ky'amaanyi. Nze just yangambye ensonga za mwana tayangambyeko ku kya ssente nti mpeereza ssente biki ate si ye yantumye. Naye muganda wange kale sisita oganye buganyi kuntegeera. Si ye yantumye nga omanyi omukwano oli waba yazaala omwana oba olina essanyu okugenda omulala kale bwe twasomanga ffenna twalinga tweyisanga ba Luganda. Naye katonzijjukira bujjukizi. Sikujjukira bujukizi naye ojja kudda olulala omwana akyebase oba n'azuukuka ddi simanyi.
Wanaazuukukira gw'oli bw'owulidde nti azuukuse. Kale ate baba wensula kiba kitya? Asi tulina bitanda by'abagenyi munnange leero obumere tulina bwaffe ensi yakaluba. Ensi yakaluba tulina naawe kennyini ozze tukyaye toleeseeyo wadde akaveera. Ate ennimye bummi mwana. Kikumye mwana munnaawe. Era tomanyi kiki ngenda muwa. Kuba okwetikka obuveera si kyekikulu kyokka ne ssente. Ate ssente mba ngenda zeetikkira mu kaveera. Awale kingeeruma maama nsanyusa okulaba munnange. Nsanyukidde ddala. Awo nsanyusa okulaba naye tagenda kuzuukuka kati. Ojja kudda. Ate olunaku olw'enkya. Ale ojja kudda enkya tujja kulaba n'oba omusanze akyatunula. Obadde ozze maama okundabako akasente ako naye olowooza akasente ako wandigenze nawo. Omwana oyo abadde mulwadde twandibadde tumujjanjaba akasente kampe. Tugule ku buweeke ne Najjuko tannaba kuweereza. Kale tekirina buzibu. Maama tweyanzizza. Kankwe kano kennyinawo. Kano kano kooleese. Kale atumala n'eddwaliro ne ssukaali ng'oleese katini. Maama wange. Ntinako sente ku mobile money. Weziri naye. Wano ndaba around tewaliiwo mobile money. Ensi yagonda. Kati bw'okwata wano akusomera wano akanamba. Akasente nga kajja tujjanjaba omwana wa mukwano gwo Najjuko. Somera akanamba maama. Ndabika nga kaluubiriza. Nedda akanamba kali tukaleke naye. Kamulabeko embeera gy'alimu tusobola ogenda naawe tumutwalako wali mu ddwaliro. Agenda abadde yeebaseemu nga namuwaddeyo awo ku bupanado. Mbadde nsaa tumuzuukuse. Ate bw'ozuukusa omwana abo obalaba. Baana bammwe si beki. Emirembe gy'abaana bano si gye gino egyaffe gye twakola ki gye twakulirako. Kati emirembe gino ozuukukiza omwana ate yeekanga kati tumuleke yeebakemu katonotono. Naye akasente ako nandibadde mmujjanja. Akasente kirina buzibu mbadde ngamba tugende wali mu ddwaliro tumutwale. Wala naggambye oli mbega. Naggambye oli mbega. Kati oyagala kumanya mwana era omulabeko yeebase. Simuyina yeebase. Mwana yeebase. Oyagala ki ekirala? Ne sisito nkaluubiriza musajja kulinda. Kubanga omwana mwana mulwadde. Akona akasente ako. Sirina buzibu. Katini. Nze sirina buzibu ku kya ssente. Tunaasa okusirika ssente nga tuli wali mu ddwaliro. Mutwale mu ddwaliro. Ffenna tugende ffenna sigenda mubba. Era munnange tulina dokita watera omujjanjaba. Ssente ze baba basabye nzibateereko. Tulina dokita watera omujjanjaba. Then bwe tuva mu ddwaliro nkuntereko n'akajuyisi. N'akajuyisi. N'akasente ka juyisi. Naye nga tugenze mu ddwaliro. Ejjobojja akasente ako. Nze mba mwina no siimutwaleyo mu ddwaliro ekitegeeza. Si kyentegeeza sisita tonfuna bubi. Tonfuna bubi nti. Okukaluba kuvaawa. Okukambega siri mbega. Okukaluba kuvaawa. Kunzaalabirira omwana. Nzaalabirira omwana. Gozze mukwano gwe nzamulabirira. Okukaluba kuvaawa. Nga sisita olinga agamba nti nze suppose mutwala mu ddwaliro. Siri suppose mutwala mu ddwaliro. Kati mukwano. Kyendabye nga olabikanga Najjuko akutumye. Ndowooza omwana we tumulyako akamere maama. Tumulyako wadde emmere wadde naako. Byonna nga bwazituwa tumuwa ekyokulya tumuwa ekyokunywa. Naye omugambe mwana we tumulabirira bulungi nnyo. Talina kyajuza wadde n'ekimu. Oba omugamba nga bw'akutumye naawe oba oddayo omugamba. Naye alemedde okwesiga nze mugabe. Awo mba mmunyiigira z'omwana wa nnyina n'ekitaawe. Kuba akutumye ofuuke embega. Naye omwana oyo kale mugambe Najjuko naye omwana we tumulabirira bulungi nnyo. Tewali wadde kyajula. Naye yeebase tojja kusobola mulaba munnange. Yeebase. Tukamuwa. Ne tumulabye tumuwa amata. Amuwa amata. Nga bw'omanyi omwana we n'omwana w'omulabi bw'omulabirira obulungi. Nze ndi nnyina naki ndi maama y'omu taata y'omu.
ate olemu okulabirira omwana wa muganda wo oba olirabirira waani oba akwesize nnyo okusinga nze nga ggwe mukwano gwe ayinza okulowooza Najjuuko nti abaana be sente ze zaweereza abaana bange be bazikola ki be bazirya wulira maama wange omulungi naye abaana abange balina kitaabwe abalabirira kyokka omwana ono onsesa n'okunsesa ggwe kakati mukwano Najjuuko mugambe kitaata w'abaana bange alabirira bulungi abaana bange siri wiringi nze kulya busente bwe yabuyita na busente bwe kuba kati alabika atuwa nnyo baba akutumye nga mbega ddayo omugambe taata w'abaana bange abalabirira bulungi owulidde maama wange onoobyogera onyamba n'obimugamba kuba tanneesize yeesize ggwe omugwira nja kuyita mugwira nze sigenda genda mu buwalabu okuuta toyi z'abawalabu abo ate sirigendayo nze ndi mukazi muki mukozi bw'oba omugamba nze nkutumye nze muganda we Harriet nze nkutumye oba omugamba Harriet aŋŋambye bw'ati ŋŋamba oyo Najjuuko bw'oba ogamba kati bwe wantambudde n'okunviira n'onviira n'ogenda kati maama wange gamba Najjuuko ajja anone ki omwana we ajja amutwale okiwulira maama wange nze sigenda kukola ki ate yennyini yaba ajja okukola ki omunona kuba bwe yamuleeta wano nga bwe yamuleeta era bw'aba ajja okukola ki omunona sijja mukuwanga ggwe bw'akutumye owulira nnyabo omugambe ate yeegendereze tujja kulya busente bwobwo bw'alowooza nti obwo obusente bw'abooza toyaba walabu ne bakadamba tambula ogende onviire n'okunviira oza nkyakwetaaga okutunulawo yabaaki muve eno nga mutegeera bwe mutuuka eri muba temukyategeera oba babuteekamu bwongo babuteekamu ki gamba Najjuuko addemu amagezi akategeera ave mu kuwongera kweyo ebugundi gyali eyo kozi wagambye wa Abudabi kuba gwombuza n'okumbuza n'amannya neegeerabira kaakati tambula ogende onviire todda na wano owulidde maama wange ena kirala kyoyagala nedda naye sisita nga oli mukambwe nkireete bina ekirala kyoyagala ng'oli mukambwe ennyo mukwano kubanga ensonga gyezeeko erisimba oli si ye yantumyeko nnyo nakunyonyodde from the start mwefuula bambegabega wano mwegonzagonza ogamba omwana ali bulungi ddala omwana aba ali bulungi kubanga asoose kuŋŋamba mulwadde mwana wa nnyoko omwana waba ali bulungi ekikambuwazi otuukeko kugundi gy'oliko lwaki oyo muganda wo omwana abanga ali bulungi mbuuza maama wange omuyita otya sinaawe muyita katambula ogende naye kati omwana aba ali bulungi lwaki oba oyogera bingi ate ebingi byebiri wasigwa ndetedde okugera ebingi eyakuleesa olimanyi ndimanyi kikwata tambula ogende ngenda kugenda naye nviira mu maka gange tambula ogende onviire wano kituufu kyo sikutegedde ate tontegedde obadde oyagala kumanya kala ogifuula ekirwedi okomanye nti yeerabika olina ekirala kyoyagala okyayagala ki maama wange omulungi kale sisita kaŋŋende tekirina buzibu kankuggyeko akakantu kange kebiki bino bye wataddeko ye simanyi bibbomu byammwe kwata obulaga ate tobukwatamu yanguwa oludde okola ki genda tambula genda tibannaye bakadaama bano okyakolawo okyawo mama wange okolawo okyotudde okola ki simbula ogenda biki ebikulemeredde ebyo ogenda kukolerako
Mbakonyega si sister kangende naye bannange neewuunyiza yaki ewuunyizaaki enganda ezimu enganda si nyangu enganda ezimu si nyangu singa mwana wa muganda wo abadde nga ali bulungi nandibadde naye kyonna kye wakola omwana wa muganda wo kikulu kubanga sikutegedde naye ate tebikomye leero nja kudda tambula onviire nakula omwana wa muganda wange ki tambula ogende genda todda mu maka gange todda sibeetaaga todda wano tujja kukomawo tambula ogende onviire mu maka gange viira genda banoonya okunoonya bugundi genda wano toddanga wano gwe tambula genda ne kamera yo genda nviira. So bannange kyekyo omukyala mukambwe simanyi kiki kimuletedde kukambuwala kubanga bwanga omwana mwali munju ne waba kale mulwadde tekisobola kugaana kibadde tekisobola kumulemesa ndaba omwana. Bannaye baana mwe muleka abaana bammwe kituufu ne mugenda ne mukola naye abantu bano be mulekera abaana bammwe si bangu oba olina okufaayo okumanya omwana we ali atya ali mu mbeera ki wakati ono omwana amaze emyezi 7 omwana we tamuwulizaako batiisa sirimu batiisa nti mbatiisa be mumulekera si buli omu naye abamu kino kibagamba kuba nti mwebeereremu ku baana bammwe mufengayo nnyo tolaba nti bagamba simanyi okuwa omuntu nga tomwesiga n'omuteekako mbega oba tubateekengako bambega mwana muteekeko mbega olabe bw'ozula nti omwana we ayisibwa bulungi mbega mugjeewo okiraba naye bannange simanyi ate bana bino ebintu Rosette nze mbadde simanyi kiki kyayitangamu bulijjo bino ebintu bizibu nnyo birimu okuyira amazzi birimu okuyira gundi lumu bajja tuyira asidi naye simanyi kiddako naye katulinde tulabe ate omukyala yandibadde ambuulira ekituufu singa omwana abadde nga waali ewaka oba kale nga yafa nze yandibadde ambuulira ekituufu nanga mumanyi munnange tusirike omwana yafa nga bw'obimanyi ebyebweru omwana bw'omubikira omwana we ekiyinza okubeerawo ekitemu ekiti talina kyannyeze yandibadde akimbuulirako naye talina kyannyeze mukambwe nnyo kati neebuuze kimuleetera okukambuwala nga naawe bw'olabye kiki omwana aliko akabuuza yamukola ki ndabye bannange kyendabye ku mukyalo oli ngenda kwogerako ne Rosette tulabe ekiddako oba kyetaagisaamu ku mateeka tukiseemu amateeka tumanye omwana w'omwana yalagawa yabaaki kubanga kasi omwana oyo akamunju taliimu omukazi kubanga n'engeri gyagalamu essente mugambye amuggyeyo muwe akasente tugende mu ddwaliro n'agaana omwana ayinza okuba munaye munju nga taliimu tukiteekemuko amateeka tulabe ekiddako ekyo Customer baffe aba Nyondo Glim tubalamusizaako amannya nze Ani okusinziira wano Nanziga ku Nyondo Beauty Sport. Tulina products zaffe nga bwe muziraba leero kantandike n'abaami. Tulina products zaffe ez'abaami. Abaami tosituka bulungi osituka naye togguka byoba olaga omaze emyaka 15 gwe tositukirako ddala wabivaako. Ensonga zo twazikwasaganyiza tuzikolako bulungi nnyo twaze okuba nga tukuweereza gwe omwami yenna ateesobola mu maanyi g'obutonde ng'omwami. Ne tujja ku nsonga z'abaana abawala tukola ensonga z'obwasenga. Omwana wo oli mukyalo oli eyo omwana wo omutya tosobola kumubuulira kintu kyonna ate basenga be tobeesiga bulungi batuweereze omwana mutuweereze tujja kumukwasaganya bulungi ku nsonga ezo. Abaana bawala ezo ensonga z'abaana bawala tulina ensonga z'abakyala
omukyala gw'oli eyo ensonga z'ekisenge zonna tetugenda kuzimenya. Wazaala, omaze okuzaala, tomanyi kiddako, gwe wagaziwa, waleeruuka, waggwayo. Kooneko ku nnamba zaffe kweziri okwo eza Nyondo. Ezo tugenda ku bedroom products. Yes, zonna ennamba za Nyondo kweziri, ennamba za Dubai kweziri, ennamba za Uganda kweziri, oba otuteereddeko message ku WhatsApp kweziri, oba okubye bukubi direct tukwata. Kati tulina products, tulina products eza skin. Nyondo Gleam. Nyondo Gleam yiyo tulina ebizigo by'abakyala abakadde ab'enkanyanya. Tulina ekizigo ky'abakyala abakuzeemu. Tonnaba kuleeta nkanyanya myaka 45 oli awo. Tulina ekizigo ky'abakyala abato, abaana abawala abato. Tulina ebizigo by'abaana bano bagenda ku masomero, ate omwana wange simanya tiyanabye ku kyangwe ky'oli, ate naafuna simanya skin rash, bw'ate simanya yeetakula. Ezo ensonga z'omwana we tuzikolako. Tulina ebizigo babebi abatandikirwako. Bebi ebiseera ebisinga bagamba bebi oyo obutamunaaza kizigo, obutamukuba kizigo ng'akyaliko ekirira. Bebi ng'aliko ekirira tekyetaaga musiiga kizigo kyonna, okuggyako ekirira nga kimaze okumuvaako. Kitegeeza ekirira ky'omwana kiviirako mu wiiki. Tandika omwana okumusiiga ekizigo eky'ababebi. Waliwo babebi abanene ng'omwana n'omuzaala naye nga abadde mutono mu kiro, then ne wayitawooko omwezi 2-3, omwana n'abeera mu myezi 3 ng'alina kiro nga 9 ku 10. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Abaana abo babeera n'omubiri munene nga gwegatta. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Oyiro w'abaana abo n'ekizigo kyabwe ne sabbuuni waabwe tubiina. Omwana n'abeera nga tasobola kusabuka, nga tasobola kubabuka kintu kyonna olw'okuba nti munene. Alino tulina ebizigo bya njawulo. Tulina ebizigo ebyabeeru, mpozi n'abaddugavu. Era twawulira ddala ekizigo kino eno. Ayagala ekyannakyo nga tuvudde nga skin yo esigadde ku nakyo kala, tukuwa ekizigo kino. Agaddemu ka brightening nga mweru, tumuwa ekizigo kino. Kirabye. Tulinawo ka oil era tukaawula, tulinawo akaabeeru n'akabaddugavu. Mpozi tulinawo ne sabbuuni akola ku beeru. Anyway, sabbuuni eno tumugaba okusinziira ku skin yo. Waliwo abamu be twawulira nti ono ogenda mwesiga face, ono ogendamu n'aba face, ono ogendamu n'aba mikono, amagulu. So bannange, ki ekisigadde kye tutayogeddeeko wano? Skilling school. Bannange, skilling school abaana tukyagalira ddala bayitirivu, kubanga abaana tukyabeetaaga, abaana b'eggwanga. Omwana oli eyo tewasomako. Products zino nga bw'oziraba wano bweziti n'ezitaliiwo, liquid soap, shampoo, jiki, byonna ebitaliiwo wano eno tubisomesa, n'ebiriwo wano nga bw'obiraba tubisomeseza ddala abaana. Ate nno ng'ovudde ku ebyo tusiba enviiri, tuyigiriza abaana okusiba enviiri. Nyondo products ziizo waggulu awo weziri bulungi nnyo, tuziyina zonna tuzisomesa. Tusiba enviiri, tuyina buli kika kaviiri ka buli kika. Tuyina buli kaviiri. Oyagala ka penso, oyagala kusiba penso, oyagala akawiivu akalungi, oyagala muguwa, oyagala dread, kana bbiri. Kiki ky'owulira oyagala ky'wetaaga mu dreads? Tuli bakafulu mu ekyo. Oyagala kusiba enviiri eziriko, tuli bakafulu mu kusiba mu ekyo. Style zonna ez'enviiri. By the way, tukola ne facial. Tukola facial bulungi ennyo omukyalo oli eyo oyagala kukola facial. Facial tugikola ekyuma kyayo weekiri. Kuba abakyala tugende. Anyway, tuddeyo. Ale abalabi baffe mutwagire, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaba Mukama abakuume, abasobozese okubeera obulungi, munoonye ssente, mutuweereze abaana. Tujja kubayigiriza bulungi nnyo, tujja kubakwatanga abaana, tujja kubawa empeereza ennungi nga Mukama ye mubeezi waffe.